banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Ssenkaayi kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi. Tugaa nti okay twade tutandise ensonga eziwera tugaa nti akatyabaga akasinga mu bulamu ye muntu okubanga tamanyi kiddako mu bulamu bwe. Ekimu ku bintu ebisinga okutiisa buli muntu kwe kukeesa olunaku naye nga tamanyi we lunaabeera. Era obulumi obusinga kwe kubanga olunaku lukya n'oli emmere n'ossa omukka naye nga tomanyi kiddako mu bulamu. Tugaa nti munaye mbutuufu Katonda obuwanguzi bw'ekintu bukulu nnyo kubanga bwe bukuuma erinnya n'ekitiibwa ekya kampuni. Era awo nabadde empapye n'eŋŋamba ti Katonda afunamu nnyo ffe bwe tuwangula. Era omuntu yenna bw'ategeera kino ayiga okuba omuvumu era asobola okukuuma essuubi. Nkimanyi nti Katonda ayagala mpangule era mbeere musukkulumu kubanga ndi kitonde kye. Obuwanguzi obw'ekintu bukulu nnyo eri nannyini kukikola. Emmotoka ey'ekika ekya Benz oba Toyota obusobozi bwayo newankubadde busanyusa nnyo gwagiguze kyokka kampuni ezikola emmotoka ate zeesisinga okusanyuka n'okufunamu gwe ng'ekintu ekikozesezza ne kikkolera bulungi. Na bwe kityo obuwanguzi bw'ekintu bukulu nnyo kubanga bwe bukuuma erinnya n'ekitiibwa ekya kampuni ekoze ekintu ekyo. Era ekimu ku bintu ebibi ennyo ebisobola okutuuka ku muntu alina kyakola kwe kulemererwa okw'ekintu ekyo kyakoze okukola nga bwe kisuubirwa oba nga ye bwe yasuubira. Kino kiteeka erinnya lya kampuni ne bannyiniyo mu matigga era kisobola okusuula kampuni oba ekkolero eryo. Naffe tuli bitonde bya Katonda eyatukola. Eraga nti eyatukola kigambibwa nti yatuteekako ekifaananyi kye. Ekitegeeza nti okulemererwa kwaffe mu nsi kusinga kunyiigiriza ye kubanga yatuteekako ekifaananyi kye. Mu ntandikwa Katonda yagamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Buli muntu yenna omutonde kano ke kabonero ak'enkukunala nti watondebwa kuwangula era mu butuufu oli muwanguzi. Ekikusibye si Katonda naye tomanyi wawooteekwa kuba. Ekintu Katonda kye yasooka okutuwa ate nga kye kisinga obukulu mu bintu byonna ku nsi kye kifaananyi kye. Oyinza okwesanga ng'amaanyi gy'ogamalidde si gy'olina okubeera. Bikulemye, bitabuse, bikaluba. Ogamba ebintu bikaluba naye ng'amaanyi gy'ogatadde ate si gy'olina okugateeka. Tweyongereyo maaso. Ekintu Katonda kye yasooka okutuwa ate nga kye kisinga obukulu mu bintu byonna ku nsi yatuwa kifaananyi kye. Awo oliwe yampeereza kamesegi n'angamba why kati ofuuse pasita? Bw'osoma ebyawandiikibwa oba ekyawandiikibwa kino tolema kugamba nti tolinga ye yatutonda. Era okulemererwa kwaffe mu nsi kunyiiza Katonda kubanga yatutonda tubeere nga ye. Naye kyemmanyi nti ng'otegedde kino era nga bino byonna obiwulidde toyinza kuddamu kweraliikirira. Katonda ateekeddwa okulwanirira obuwanguzi bw'omu nsi. Si kukusanyusa wabula olw'erinnya lye eriba liteereddwa ku lupimo kubanga wamufaanana mu byonna. Mu butuufu nga bwe bagamba Katonda si mwana wa muntu nti akyukakyuka. Naye tulemererwa okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe. Era mu byawandiikibwa ebitukuvu atusuubiza atya Katonda nti newankubadde muli bajeemu era nga mukakanyadde nja kubawanguza mbazze bujja
era mujjuzibwe olw'erinnya lyange. Kati si nsonga wawe oli mu bulamu, kino kyemmanyi ojja kuwangula, si lwakuba oyagala nnyo naye olw'ekitiibwa kye oba erinnya lye. Oteekwanga okwebaza Katonda n'okutendereza Katonda olw'okukutonda n'akuteekamu obuwanguzi bwo bwonna. Tosobola kulemererwa mulimu gwonna, ne bwe kibanga munnange kwe kuyitibwako, era ebirowoozo byonna by'ofuna biteeke mu nkola olwo weewuunye engeri ebintu gye bikolamu. Lekeraawo okudduka ng'ogoba ensimbi zokka. Era totunuulira nsimbi z'olina ku akawunta yo okumanya nti oli bulungi oba nedda. Tunuulira obusobozi oba ensimbi ezeekwese mu ggwe olw'okugaana okuteeka ebirowoozo byo mu nkola. Ogaanye okuteeka ebirowoozo byo mu nkola. Kati ezo ze ssente z'oba otunuulira eziba zifudde. Kabuli buli kyofuna mu ggwe kikolere mu kukkiriza, kubanga ddala kikyo. Tweyongerayo mu maaso. Akati mukwano wejjeemu okutya, kubanga okutya kaba kabonero k'abantu abatali bakkiriza. Okwolesebwa kw'olina si kukwo, wabula ye kennyini eyakutonda yakuwadde okwolesebwa okwo. Okawulidde ako? Okutya kw'olina si kukwo. Gwe kola ky'olina kukola, ebisigadde bimulekere muganda wange, kola ky'olina kukola. Okuwangulwa kwa mu bulamu kukulu nnyo eri Katonda, era bw'otegeera ky'olina okukola n'amateeka agakifuga, gwe kola ekyo, ebisigadde bimulekere. Kyova olaba ffenna ebintu tukola bukozi, tetufaayo nsi kyeyogera oba nsi bw'ebiraba. Tukola ekyo kye tuteekeddwa okukola, kubanga waliwo avunaanyizibwa okulaba nga kitambula era ne kituuka nga ye bwe yateekateeka. Waliwo ebintu bye twogera ne bye tukola nga binene nnyo okusukka ensi bwe tulaba, kubanga tuba tukola tetutunuulira busobozi buli bweru wa bulamu bwaffe, naye obwo obutudde mu ffe nga bwatuweebwa Omutonzi. Ensonga ewandiisizza ebintu bino kukuzimba mu mwoyo gwo amaanyi n'okukunyweza onyweze okukkiriza kwo, osobole okugoberera okwolesebwa kwo ng'okimanyi nti si kukwo, wabula ye kennyini Katonda eyakutonda. Obuvunaanyizibwa bwo mu nsi kutegeera ekyo ky'olina kukola, ebisigadde birekere oli abivunaanyizibwako. Etugaa nti munnange waliwo ebintu bye twogerako ne bye tukolamu nga binene nnyo okusukka ensi bwe tulaba, kubanga bwe tuba tukola tetutunuulira busobozi buli bweru wa bulamu bwaffe, naye obwo obutudde mu ffe obutuweebwa Omutonzi. Ensonga ewandiisizza ebintu bino kukuzimba mu mwoyo gwo amaanyi n'okukunyweza okukkiriza kwo, osobole okugoberera okwolesebwa kwo ng'okimanyi nti si kukwo, wabula ye yennyini Katonda eyakutonda. Obuvunaanyizibwa bwo mu nsi kutegeera ekyo ky'olina kukola, ebisigadde obirekere abivunaanyizibwako. Kale togobagana na nsimbi mu nsi, waliyo ekisinga ensimbi. Noonya ekisikiriza ensimbi okujja gy'oli, kubanga tetwatondebwa kunoonya nsimbi wabula okuzisikiriza okujja gye tuli. Buli kintu kyonna ky'okkiriza ogenda kukituukako, era ensi ejja kwewuunya, kubanga obuwanguzi bwakuzimbirwa dda munda nga bwe tulabye waggulu. Katonda yatonda ebinyonyi bibuuke, singa biremererwa erinnya lye liba lisoomoozeddwa.
Ensigo Katonda yazitonda kuleeta bimera. Singa ziremererwa, ekitiibwa kye kiba mu matigga eri abaana b'abantu. Kyova olaba nga Katonda mugezi nnyo mu nsonga eno. Olaba abantu be bo bagezi ate olwo ye yabatonda. Emmotoka eya Benz oba eya Toyota bw'eremererwa okukola nga bw'esuubirwa, erinnya lya kampuni liba lyonooneka. Naffe buli lwe tulemererwa okutuukirizibwa okuyitibwa kwaffe, kinyigiriza nnyo oyo eyatusindika ku nsi kuno. Kyava yatuwa byonna bye twetaaga, newankubadde nga bangi ate tutunula walala. Buli kintu kyonna Katonda kye yakola, yakiteekako amateeka agakisobozesa okufuna obuwanguzi bwe kyagala. Nga singa omuntu ategeera amateeka gano, obulamu tebuuleme kukyuka. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.